Mukama yeebazibwe bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama asobole tukulembera mu bubaka obwaleero, wabeewo omuntu abaako kyayigamu omuntu we w'omunda okwongera okukula, era obubaka buno bwongera otujjukiza okutambulira mu butuukirivu, okutambulira mu kwenenya nga tukoze ensobi, era okutambulira mu ggondera eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba ng'osobodde oddiwulira ne tuba nga tuligondera, kubanga okuligondera kwe kukula mu nkolagana yaffe ne Katonda, okukula nga mu mubiri gwaffe we tukula nga kisinziira ku biseera oba emyaka, kubanga emyaka we giyitawo mu mubiri tukula, n'ogamba omuntu alina emyaka bwe giti oba bwe giti. Ate nga mu kkula, mu kumanya, mu kweyongera okumanya oba okukula mu kumanya kiva mu kusoma, n'obaako by'osoma oba n'obaako by'osomesebwa, oluusi n'obumanyirivu nabwo buyigiriza omuntu n'abaako n'afuna okumanya okw'enjawulo mu kintu, n'akula mu kumanya ekintu. Kati eno ewa Katonda okumanya Mukama waffe Yesu Kristo n'okukula mu kumanya Yesu Kristo, okukula mu mwoyo n'obeera omuntu nga enkolagana ne Katonda eyongera okukula, n'oyongera okumanya Yesu Kristo, n'oba nga tomukkiriza mu bukkiriza, kuba buli omu akkiriza mu Katonda, n'abo abatamugoberera bakkiriza nti era ddala gy'ali, naye n'oba ng'omumanyi. Ekireeta okukula mu ekyo kuba kugondera ddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne tukolera ddala ebyo by'ayagala tukole. Kati okugondera eddoboozi lye, ekisooka oba olina okuba ng'oliwulira ng'omanya Mukama mu kino ayagala nkole kino, ayagala nkole kiri, ayagala ekifo kino kiveemu oba nsigalemu, mu mbeera eno Mukama ayagala nkole bwe nti oba bwe nti. Kati okugondera eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo tulina kusooka kuba na busobozi diwulira. W'omala okuwulira olyo n'olyoka omanya, kubanga Yesu Kristo agamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Tulina kusooka tuwulire eddoboozi lye tumanye ky'atugamba, ate olwo tukigondere, kubanga bwe tuba tetuwulira ddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo tujja kubanga kye tulina kyefaananyiriza okuteebereza. Olw'okuba tuba tuteebereza, omulabe asobola okutuleetera ebyefaananyiriza eddoboozi lya Mukama waffe naye nga si lyeryo. Kati kirungi tumumanye, tumanye n'eddoboozi lye, tuyige engeri gye tuliwulira ate n'okuligondera. Omwo kwe kuva okukula, okugondera eddoboozi lye ne tukola ekyo ky'ayagala. Okwo kwe kukula mu nkolagana yaffe naye, kwe kwongera okumumanya, kwe kukyala gy'ali, kwe kumumanya, y'enkolagana eyo eya nnamaddala. Era ng'ekimu ku biyinza okuyambako gwali eyo kusaba nga tetukoowa, kusaba nga tokoowa mu mwoyo, okusaba mu mwoyo nga tetukoowa mu mwoyo, kubanga wemba nyimiridde ne ntandika okusaba ne ŋŋamba Mukama wange Yesu Kristo nyamba mu kino, nyamba mu kiri, mba nsaba mu mwoyo ate ne mu mubiri nga njatula. Naye okusaba kwe njogerako, okusaba nga tokoowa, kwekwo okw'omutima, okw'omu mwoyo. Akuliraanye ayinza obutamanya mb'osaba, naye ggwe ng'osaba. Kitegeeza osobola n'okubeera ku mirimu gyo ng'olina ky'okola naye nga mu mutima gw'osaba, ng'osaba Mukama nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Kubanga mu kamwa kaffe Mukama ataddemu ekigambo, ataddemu amaanyi era ataddemu n'obuyinza. Amaanyi g'okufa n'obulamu gali mu kamwa kaffe, gali mu kusalawo kwaffe, ekyo kye tusalawo n'omutima gwaffe n'ekigendererwa kyaffe. Bw'oba ng'osaze omutima gwo osabe, n'osaba nga tokoowa, ng'osaba Mukama akuggyemu by'atayagala, ateekemu omwoyo gwe, okwagala kwe n'obulamu bwe, muganda wange mpuliriza, Mukama ogenda mumanya. Togenda mukkiriza mu bukkiriza, wabula ogenda mumanya. Ajja kubeera mu ggwe era naawe ojja kubeera mu ye. Ebigambo bye bijja kubeera mu ggwe, n'amaanyi ge gajja kubeera mu ggwe. Igwe ng'omu ojja kimanya era ojja kiwulira,
ojja kulaba n'amatugo gajja kubaako kye gawulira ekitali kya bulijjo, ne mu mutima gwo ojja kuwulira ebitali bya bulijjo, era ddala ojja kuba mujulizi nti ddala Mukama ali naawe. Iggwe kennyini ojja kusooka okimanye, kubanga Mukama ajja kubikkula amaaso go otandike okuwulira n'okulaba eddoboozi lye, kuba eddoboozi lya Katonda lyawukana ku lyaffe abantu, kuba Mukama ayogera. Mukama yayogera, Mukama alina amaloboozi, Mukama ayogerera mu bikolwa, Mukama ayogerera mu bintu ebibeerawo. Mukama yayogera. Waliwo ekintu ekiyinza okubeerawo naye nga mu ekyo abamanyi eddoboozi lya Katonda bamanya ako kabonero Mukama atugamba kino. Mukama ayinza okuba ekintu yakyogera dda naye nga kya leero. Mukama osobola okulaba eddoboozi lye nga litambula, osobola okumanya nti nabadde nina okugenda okukola kino naye nabadde ngenda kikola ne nnemesebwa bwenti ne bwenti, nabadde ngenda n'okukola kino ne nnemesebwa, ate ne wabaawo ekigwawo n'ogamba naye ndyose ne sigenda eri, laba saagenze ku kiri, kino kizze ne kino kibaddewo. Naye nga bw'otuula n'obigattagatta otandika okulaba nti lino si ddoboozi lya Katonda lye lyazze lyeyoleka gye ndi mu bintu eby'enjawulo nga lindabula ku kino, y'ensonga lwaki mazima muvuddemu ekintu ekifaanana bwe kiti. Ebyo ogenda obyetegereza, otandika okugenda nga weetegereza obubonero Mukama bw'akozesa okwogera naawe, ekyo kye kigenda nga kikusembeza n'otandika okwetegereza n'oga ekitegeeza Mukama bw'ati bw'ayogera. Kati ate ne bw'osoma Bayibuli otandika okulaba obubonero obw'enjawulo Mukama bwe yayitangamu ng'ayogera n'abantu be, obubonero obw'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo. Olwo oba otandika okugenda nga weetegereza eddoboozi lya Katonda, ate era nga bwe twewaayo ffenna tweyawule ku bintu by'ensi eno, tweweeyo Mukama tumuwe ebiseera byaffe, tumuwe obudde, tumuwe amaanyi gaffe, tumuwe buli kimu ekyaffe, obulamu bwaffe bwonna tubumuwe nga tuwa emyoyo gyaffe emmere, kuba omuntu alina body, spirit ne soul. Soul buli kye tulaba, buli kye tusoma, buli kye tusalawo okuwuliriza n'okusalawo kwaffe, kuba omuntu olina okwawula. Mukama atuwa obusobozi omanye ekituufu, omanye n'ekitasaanidde. Kati ekyo kye tusalawo ne tulaba nga tukigenderedde, era ne tusalawo ne tuwuliriza, ne tusalawo ne tusoma, eyo y'emmere egenda ku soolo yaffe. Bwe kiba kya bwakabaka bwa kizikiza era kireeta ekizikiza ku soolo. Naye bw'obanga osazeewo n'owuliriza kigambo kya Katonda, n'olaba kigambo kya Katonda, n'osoma kigambo kya Katonda, era ekyo kijja n'ekitangaala ne kibeera ku soolo yo. Kati ate spiriti yeevaamu amaanyi. Bw'olaba musajja wa Katonda ng'ayimiridde asabira omuntu n'agamba mu linnya lya Yesu Kristo wonyezebwa, ekyo kibeera mu spiriti, kuba aba ali mu spiriti ya Katonda, aba alimu omwoyo wa Katonda. Spiriti yeeyina obusobozi obwo. Kati emmere ya spiriti kyekyo kye twogera n'akamwa kaffe, kye twogera. Enjawulo ya soul ne spirit. Soul emmere yayo byebyo bye tuwuliriza, bye tusoma, bye tulaba. Kati ate emmere ya spirit byebyo bifuluma mu kamwa kaffe. Ekigambo kya Katonda kyekyo ekitangaala, ge maanyi gali mu spirit. Kati spirit kyekyo twogera. Bw'obanga osazeewo akamwa ko n'oyogera ebisaanidde, eriyo ekigambo kya Katonda ebizzaamu abalala amaanyi, ebiraga ekkubo lya Katonda, yeyo emmere ya spirit. Olwo spirit eba ekula. Kristo ali munda mu ffe, ali mu spiriti yaffe, olwo oba omuwa emmere akule. Ekikula kya Yesu Kristo mu ffe kiryoke kyeyoleke. Ekintu kyenjagala okwogerako olwaleero njagala kwogera ku linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga erinnya lino lya njawulo, lirina amaanyi. Mu nsi ey'omwoyo obwakabaka obw'ekizikiza butya okwogera erinnya Yesu Kristo, kuba bw'olyogera amaanyi ga Sitaani n'obwakabaka bwonna bukankana, ne Sitaani ne waba atudde ku ntebe avaako n'agwa, kubanga eryo erinnya mu nsi ey'omwoyo lirina amaanyi ag'enjawulo, lisukkuluma amaanyi gonna gali ku nsi ne mu ggulu ne wansi w'ensi. Lirina amaanyi gonna erinnya Yesu Kristo, kubanga Mukama yaliimusa waggulu.
kyova olaba mu bikolwa by'abatume chapter 4 verse 12 Mukama atugamba tewali linnya ddala lyonna wansi w'eggulu wadde mu bantu erinnya erireeta obulokozi okuggyako erinnya limu lyokka Yesu. Tewali linnya ddala lyonna. Era kati ekyo kibeere kyakujjukira eri gwali eyo munnange era mukwano gwange mu Yesu Kristo era muganda wange. Bayibuli etulaze mu bikolwa by'abatume chapter 4 verse 12 tewali linnya ddala lyonna. Kati tokkirizanga bw'oba osaba oyogere erinnya eddala lyonna eritali lya Yesu Kristo. Tokkirizanga kusaba linnya ddala lyonna oba ogamba erinnya oba Mariya oba ogamba erinnya oba lya mujulizi oba ogamba erinnya ly'omulala yenna oba yali mugoberezi wa Mukama waffe Yesu Kristo, wabula erinnya Bayibuli lyetugamba era Mukama lyatugamba Yesu Kristo, teri linnya ddala lyonna. Acts ekiri mu bikolwa by'abatume chapter 4 verse 12 ate era mu bikolwa by'abatume chapter 10 verse 43 Mukama atugamba okuyita mu linnya eryo wetufuna okusonyiyibwa ebibi. Erinnya Yesu Kristo lyokka erimu okusonyiyibwa ebibi eri abo abamukkiririzaamu. Nga tannakusonyiwa olina kusooka n'okkiriza, nga tannakusonyiwa tulina kusooka ne tukkiriza. Era olina oba tonnamwatuza bulokozi sooka omubuuze okkiriza nti Yesu Kristo ye Mukama yakufiirira ebibi byo, asooka kukkiriza olwo n'asonyiyibwa ate n'ayatula ebibi bye. Era kyekyo ekiweebwako obujulizi bannabbi bonna. Ekyo kyogera mu bikolwa by'abatume chapter 10 verse 43 erinnya Yesu, erinnya Yesu Kristo, erinnya Yesu Kristo. Naye tuba tusome mu kitabo kya Philippians chapter 2 verse 9 okutuuka ku 11 watulaga nti Mukama erinnya Yesu Kristo alimusizza waggulu okusinga amannya amalala gonna. Erinnya Yesu Kristo era erinnya Yesu Kristo buli vviivi lirina okuvunnama mu bintu byonna ebiri mu ggulu ne ku nsi, na buli lulimi lujja kwatula nti Yesu Kristo ye Mukama ku lw'okuwa Katonda waffe ekitiibwa, Katonda kitaffe. Erinnya Yesu Kristo lye lirimu amaanyi, erinnya Yesu Kristo lye lirimu amaanyi. Ne wooba omwoyo wakulaga omuntu gw'oliko mukyamu oba agenti wa sitaani nga osuubira ayinza okuba ekyo, weeyogera erinnya Yesu Kristo tasigala kyekimu. Weeyogera erinnya Yesu Kristo tasigala kyekimu era avaawo n'agenda. Okwogera obwogezi erinnya Yesu Kristo aba tayagala ddiwulira mu matu ge, aba tayagalira ddala. We tuyita erinnya Yesu Kristo tuba tuyita Mukama waffe, tuba tuyita Mukama waffe. Nga bw'onaabeera nti erinnya lyo katugeze erinnya lyo oba katugambe erinnya lyo gwe omwami Simoni, omuntu n'owulira nga bayita erinnya lyo awantu era okyuka n'otunula kuba oba omanyi bayita ggwe oba okimanyi bayita ggwe. Era wabeera ennyumba oli najja n'ayita erinnya lyo nga muli mu nnyumba, oli n'abeera ebweru n'ayita erinnya lyo, otegeera butegeezi gwe bayita. Kati naffe buli lwe tuyita erinnya eryo Yesu Kristo Mukama waffe tuba tumuyise, tuba tumuyita Mukama waffe era amanya tumwetaaga. Kino kirina okuba nga tukikola nga kyekigendera ky'emitima gyaffe, ebirowoozo byaffe, nga ne ku mmwa kye twatula, okuggyako nga tukyogedde ku mmwa naye nga mutima gwaffe si bwe kiri. Ku mutima gwaffe tuba nga si bwe kiri nga tukyogera olw'okuba mpisa oba nga tukyogera olw'okuba olukuŋŋaana lwe tulimu, naye bw'okyogera ng'okijja mu mutima gwo ddala enjawulo ebaawo. Yesu Kristo akulaga nti akuwulidde era waali ku lulwo. Bwe tulaba mu Yokaana chapter 14 okuva ku verse 1 okutuuka ku 14 ddala olunyiriri olw'omukaaga watulaga Mukama waffe Yesu Kristo yagamba ly'ekkubo, ge mazima era bwe bulamu. Tewali ajja eri Katonda kitaffe okuggyako ng'ayise mu ye. Olunyiriri olw'omusanvu ne lutugamba Yesu Kristo yagamba mu lunyiriri olw'omusanvu bw'oba nga ddala ommanyi ojja kumanya ne Kitange. Ekintu ekyo nno kya makulu bannaaye. Yagamba bw'oba nga ddala ommanyi ojja kumanya ne Kitange. Kati sooka weebuuze, ddala Yesu Kristo omumanyi? Okumukkirizamu omukkirizamu naye omumanyi?
okumumanya kiva mu nkolagana gwe naye. Omuntu yenna nga tonnamumanya sooka obe n'enkolagana omumanye. Omuntu gw'otalinaako nkolagana tosobola kumumanya. Osobola omukkirizaamu naye tosobola mumanya. Mu nkolagana mw'oyongera omumanyira, era mu kumumanya w'oba n'enkolagana ojja kuwulira eddoboozi lye oligondere olwo omumanye. Yokaana 14:13 Mukama waffe Yesu Kristo agamba ajja kukola ekyo kyonna kye tusaba mu linnya lye. Kyonna kye tusaba mu linnya lye. Era muganda wange ali eyo kyonna